Ekyabadde ku live ya taata wa Chosenbeki munange nga bamusindikira ssente. Ndowooza Chosenbeki waba yabaddeko bambi n'amaziga gayagadde okuba nti nno ogamuyitamu. Olw'ensonga nti no bambi taata w'obwedda bamuyisaamu eggaali. Obwedda bakuba amasimu nga beefuula nga bagenda okuweereza ssente naye ate nga we bamusabula. Abamu we bamugamba nti ojja kulima muzeeyi osaaga. Abalala bwe bamulangira okuba nti no munange aswaza omwana we. Katubeere nga tukuwa ebimu ku ebyo ebyabadde ku live wabula munange naye yamukyazza naye mukambwe muzibu okitegeera naye nga taata ye akyalemeddeko agamba nti asaba buyambi bwamwe mumusondereko abeere nga amaliriza ekkanisa ate era mumusondereko abeere nga munange ate afuna entambula. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Naye lwaki muswaza? Weewaawa bannange ekituleese olwaleero nza kasooke tuve ku byokuleka kuba kati tulinga twafunye obubwa oba akuba nti bagajo buyita omanyi oli kasajja nga abuggola obuggozi. Kino ekintu tukola kya buntu twetaaga ssente. We need money, twetaaga akasente. Muzeeyi lwaki tagenda n'akola lwaki aswaza? Wesi tusonda ebintu bibiri. Soka kanisa yaffe eno gye tulimu muzeeyi ayagala gikola oba yeetaaga kukolebwa. Ekyokubiri tuli ku ntambula twagala giddaabiriza either tujja kufuna endala Mukama ajja tukwatirako. Namba tuteekeko eno Desemba yo 12 ya Airtel. Ye nnyabo. Ngenda kuteekako we nava waneno naye muzeeyi ndabanga ekitiibwa kya muzeeyi olinga okikootagirira abavubuka bakukozeseza ensobi muzeeyi. Ate bajja kubanga muzeeyi ano tewano wetudda ku mazima naye n'ekirala waabanga ajja kula live ayambaleko obulungi kati muwala we yali yamugulira amakooti amalungi labe kooti gyajjeeyo. Abadde muzeeyi tumusanze ava mu nnimiro. Mukwatiriza. Muzeeyi. Kale ssebo Mukama ajja bateramu obwangu. Ogedde bulungi. Adija ono katumulabe. Adija nkukomezzaawo naye neetaaga ssente. Nze mbadde nteesa. Tetwagala kuteesa, twagala balina kasente. Naye gwe lwaki tojja musajja mukulu ku live kivubuka gwano? Era olaba ate munaye ojja kwegendereza abantu abamu ogenda omuteeka ng'ekifaananyi kuliko kya mmotoka ng'amannya era ayinaku kutiba tebitegeerekeka nnyo. Kwagala bawala baja ti wano wala mpozi nawe mwagalamu kale Musuma naye gye baleko Musuma. Ono si taata Chosenbeki. Okutali musango. Kaakati tusonda ki? Tuli ku bintu biri ekisooka tuli mu kusonda ekkanisa yaffe twagala kugimaliriza Musumaali. Ekyokubiri entambula osobola okantaza kati ku ntambula taddeyo akasente bekaleeta power bank. Naye nga nina kyembagala okubuuza bifo ngenda baterako emitwalo 2. Nina kyembuuza. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Naye kyembuuza taata namulaba nga muwala amutwala ebweru byali byakiyaayo oba byali ebweru n'atambulako kkoe. Kusanyuka mu okutali musango. Oyogedde bulungi.
ndako okwebaza nyala kwebaza sente ze naye ng'omukyalo n'owempogo yataddeko sente. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Akkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano akalaga butya we baakuttemu omubaka Honorable Muwanga Kivumbi. Honorable Muwanga Kivumbi webadde ava okusaala ng'ayolekera munnange ate okugenda mu kibuga, ate munnange we baamukwatidde ne babeera nga bamuyingiza emmotoka, era abantu bano munnange abaamukutte babadde beebikiridde nga tosobola kuba nti naate olaba afeesi zaabwe nga wooli mu kuba nti naate olaba akatambi ako. Weebityo nno we byabadde, naye ng'ensonga enkulu mbu ya bigambo ebyo bye yayogedde byabadde eby'obusungu ennyo, ng'ate munnange abyolekeza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi kw'ossa ne maama Kataha Museveni. Okitegeera? Kale katubeere ng'ate tweyongerayo naye nga vidiyo eno gimpere like nga Zainab bw'atera okugamba ate era ne Namulindwa Prosi. Lwaki oba ova munnange ku mukutu guno nga tolese obubaka bwawo mu comment section. Katubeere ng'ate tweyongerayo, taata wa Chosen Beck bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno bamuyisaamu eggaali. Akatambi kaakano Balista Timo amutabukidde. Balamu mukole DNA ku Chosen Beck ne bazadde be. Otta brandi y'omwana wo. Yenne yakuwadde amagezi mafu. Ogwo gusajja gwabadde nagwo ogwo mu kamera ogwo gwakutadde ku TikTok ogwo. Kwetaaga kukwata. Chosen Beck genda osooka okwata ogusajja ogwo gwatadde taata wo mu kamera. Bya kisiru. Mukazi watwali eno alwana na brand. Gwoli akwagala kukakanya brand ya muwalawo. Gubagulire boda. Oso osimbula piki gwe. Oso ovuga piki n'ojijana n'okiteeka wali. Ojja kulima osaaga. Ojja kulima osaaga. Kati gezo okoleyo live endala emu tukulage. Nja kujja nsindika request nga temumanyimba we. Mujja genda okukankana bati okunyiga okunzijako ngamba wadde byemba wadde. Ojja gitama okole live. Nja kujja nsindika request wetyo mbeere wali nsirike. Wemugikwatamu bati mbawe sokemba we saba mujja genda okunyiga bati disconnect network eganye ngamba wadde. Mugende munoonye emirimu mukole. Kati gwe taata kweja emyaka gy'olina kuba na katandaalo ka ku kyalo. Katunda butungulu nnyanya bintu bijjawo byetoololerawo oyagala piki. Kana oyagala stage ng'oli wali ku stage. Muboda wali onsuulirawo meka. Fred Lumbuye wuuno avuddeyo munnange ate n'abaako era byayogera ku kukwatibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi. Naye nno ne NBS nayo munnange bagisonzeemu naye bavuddeyo ne balyoka bagamba nti lwaki NBS baba balina gwe bagenda okukwata yeesooka okumanya. Okitegeera biibino nno katubeere nga tubikuwa. Direct abadde Honorable Muwanga Kivumbi no byayogedde wulira bulungi nnyo. Kyalumbe nkulamusizaako mukama wange nkukubiddeko nga tokwata naye nze nzaakuba abadde ne Honorable Muwanga Kivumbi nga tuli mu mmotoka tuva e Butambala ajingadda Kampala ng'ayagala agenda atandika ku nsonga z'abaana abasigaddeyo 6 nabo ku Mmanda alabe nga bavaayo. Kati bwe tutuuse Mpigi tusanze bataddewo dda road blocker. Kati mu kuteekawo road blocker Mwatuuse ku motoka ya Haji nga bamugamba awetaddeko poliisi. Haji ng'agamba lwaki motoka yange egenda ku poliisi sikkirirayo. Agamba driver tukwata motoka yange kugitwala ku poliisi togikirizaayo. Watubeerawo nga tusooka tubenyolamu awo. Olugizi nga bamugamba agijje mu kuba agizzeeko wali katono. Olugizizaako wali wammanga era ku mukono gwa poliisi gwennyini ne batukiika patro.
kati mu kutukiika pato tugenza okulaba drone eva wansi eyambuka ng'eriko ab'ebyambalo bali munda abaleya bonna nga bambadde obukookolo ne bafubutukayo ne batandika okukola emmotoka ya Haji n'agamba muguleewo. Haji wagambye nti mugulewo ne tuggulawo ne bamukwata ne baddamu ne bamuwamba ne bamukasuka mu drone ne bamutwala. Kati mu mutwala ne kugobererako ddabo kabini bbiri ne ya poliisi ne zigenda. Kati naffe nga tetulina bwe tukola ki? Kati tulina bwe tugenda kugoberera mmotoka ya Haji olw'ensonga mmotoka ezo zitutte Haji olw'ensonga tijjamu abadde amaze okukwata babadde bakwasizza dda jjamu nga bakoze dda ekikwekweto. Naye nze tekya kyeŋŋamba nti NBS obwedda yeewa information yonna nga yeewa information yonna okiwulira nga yeewa information yonna efa ku Haji kuba yatukedde ku makya nga Haji kumpi tannazuukuka ne bakeera ne babeerawo ne bamuggyako amawulire ne bakola ki ne tugenda ku muzikiti okusaala ne bamubeerako ne tuvaayo ne tuddako ewaka era ne batugoberera ne tuvaayo ne tutandika olugendo lw'e Kampala naye era nga batuliko abantu abo nze mmanyi NBS yetutambuliddeko ne deputy waliwo ne deputy RDC wa Butambala akamotoka ako bwe tubadde tusimbudde wa Haji tutandise okgenda ne katukulembera ne kadduka nnyo ne kagenda. Kati ate ffe tubadde tumaze okuweta tukomawo tukasanzeko abasanda tukasinkanyeko abasanda nga teko kali mu kudda kitegeeza nga kawa information kagamba nti ne bali mukola ki kudda. RDC wa Butambala oyo mwanvu ne NBS obwedda be bawa information kuba tutuuse wali abasirikale amasimu bagakuba bali ku masimu za wali emmotoka amasimu bwe gavaayo Haji abadde agaanye naye bamuwambye mu bukambwe bw'ekika ekya waggulu. Tetumanyidde ddala oba Haji ali mu mbeera ki kati kyetutamanyi. Ndowooza ne bwe siyogera mannya kijja kukola ne bwe siyogera mannya naye nga yeyo embeera gye tufunye ekyekango tugenza okukuba n'amasimu okutuuka ewa Haji wabadde wajjudde abantu nga babagambye waliwo ababagambye muveewo namwe bagenda bakwata biki era abasinga bonna ne bavaawo tusanze wamuse ng'abantu abasinga bonna bamuse bagenze naye nga tukyali ewa Honorable Muwanga Kivumbi bangi bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate bamusalira omusango. Bw'akatambi oba ebigambo bye yayogedde ng'ateereddwa era munnange mbu bye byamuleetedde obuzibu era bangi tebali mu kuba nti nno bamusaasira bagambye nti kaabonereremu bw'osanga anadda mu layini. Muwanga Kivumbi singa mbadde nva mu constituency yo era nkuba omulanga bannabutambala oyo omusajja temuddangayo muloza ku mpeke y'obukulembeze kabe LC1 naye akyadda ndabanga yabivudde ku nzibwe mbanze sibidde omululu gwajja kwagala okudda ku byali maka nze nja kutolaba nti sirondera Butambala nja kusinziira wano mu kamera. Muwanga Kivumbi nja kuteekako olutalo lwa wano mu kamera ojja kumpulira. Ng'oyagala kutegeera nti okwogera ku maama Janet Kataha Museveni naddala ng'omuvoola kyasukka okuba nti mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'ekitandika okubeera personal nti ogenda kuvaayo ovoole maama omuvume nga ne jjajja yennyini talina kuvaayo kwogera oba okutowa order nti oyo asibibwe oba do you understand? Nga bano abantu abo wansi be bagenda okuva bagamba nti oyo akwatibwe. Do you guys understand? Ku ssaawa eno ate ekintu kino ndudde nkibagamba nti byonna mubikole jjajja mumuvoole nga bwe mwagala lwakuba essaawa zino tekikyasoboka naye luli mwamuvoolanga ne mumuswaza ne mukola ki nga tewalanyega. Nembagamba naye omuntu gwe mutalina kukwatako Kivumbi yenna yakozesezza ensobi maama tebamwogerako. Tosobola omwogerako ki akukoze eki ekintu kyava n'okubeera personal kyafuuka emotional.
Era nabagambako n'olula nti n'oyo maama Nareiso tomutambalanga. Bw'ombuuza ensonga nange sinsobola kugikuwa naye mubale abo mubaleke. Babagamba nti bajjawo etteeka simanyi ery'okusiba abantu abavumya abantu simanyi abakoze eki bamikwano. Etteeka gye liri Kivumbi ku ssaawa eno azzeeyo mu kkomera. Otandika otya okuyingira otandika okwogera ku jjajja. Oli mu kuvvoola abantu oyogera otya ku maama Janet Kataha Museveni. Ne bwe mubanga mugamba nti alumizibwa neera ali bubi simanyi biki ne bwe mubanga mubyogera nga bwe mubyogera ewammwe tewali balwala. Kivumbi tolwazanga. Kivumbi ewammwe temulwala. Lwaki muyina emitima emibi? Lwaki musiza obukyayi mu bantu ne muyitiriza ku ssaawa eno Kivumbi otuwadde ensonga lwaki wasibibwa? Oyina ogutima ogubi. Ekisajja ekikulu ku myaka gyo oyina abaana oyina omukyala. Oyina abakaddiye mu myaka ovaayo n'oyogera ekigambo ng'ekyo. Musindikiriza nnyo abantu. Tosobola kusindikiriza muntu. Nyina ekintu kye njagala okwebaza ku jjajja. Obusobozi weebuli, ssente weeziri, amaanyi weegali, pawa ayina. Ne mubadde nga nnyo mumaze akaseera nga muvvoola. But one thing is for sure. Bonna bavoolwe. Naye maama Janet Kataha mugezeeko mu kyewandiike mu bwongo. Muve kuba no simanyi ali Ttaka simanyi Lumbuye simanyi Siteka ali South Africa simanyi Half London South Africa mubaleka abo. Nawe oli mu ggwanga Uganda oyogera ku maama Janet Kataha kyafuuse emotional. Tinze gye n'okugwa ku vidiyo eyo. Tewakyasoboka mbeera yonna erina okuvaayo ng'evvoola jjajja ng'evvoola maama. Bwe tugamba bannayuganda okwagala ensi yammwe kino kyekitegeeza. Kivumbi tagenda kutugamba nti ayagala Uganda ekyuke nga Uganda agireetamu bukyayi asanyukirako bantu simanyi bakaddiye simanyi abantu balwadde nga lissanyu lye ng'avvoola abantu abakulu. Nabagamba jjajja ne bwe mba muyinako obusungu butya. Naye gamba mu mutima gwo nti ono anzaala ali mu myaka gya taata ali mu myaka gya jjajja. Jjajja ali mu myaka gya taata. He is a husband. He is a father. On top of that, a president of this whole nation, Uganda. Mwetaaga okuyiga essomo awo we tulina okutandikira tusobole okutuuka mu Uganda empya ng'empisa weeziri. Kino kyokka kye kigenda otutuusa mu Uganda empya, nothing else. Empisa. Mukyasobola okwe-expressinga views zammwe. Mukyasobola okugjayo obutali bumativu. Naye nga temukozesezza bigambo bivvoola. Hate speech. Hate speech is detrimental to the society. Bannayuganda temugikkiriza. Mukyala we yali omubaka wa paalamenti Godfrey Lutaya atogera ku Irene Namatovu bavuddeyo ne babeera nga ate bamulumba. Senga Acid agambye nti ono alina okukyusa mu nnyambala. Mbwengoye munnange zayambala tezimunyumira bw'ate munnange alina n'okuba nti naakendeeza ne ku sayizi. Bannange Irene Namatovu tebamuli bulungi. Today is called Namwatulira Friday. Namwatulira Friday nga bwe tusazeewo okwatulira abantu mu ndabika. We are not body shaming but twogere ekituli ku mutima. Irene Namatovu oludde nga olabika bubi. Si nti oli mubi nga olabika bubi oyambala bubi. Irene lwaki wabadde oyambadde olugoye olulimu ekituli ku ssente z'olina n'erinnya ly'olina ne status gy'olina. Irene okuza otuusaawo ssente ozirabyeko buli kimu nkirabyeko. Irene lwaki oli munene bw'otyo? Bagenda gamba body shaming you nedda. You are a star, you are a celebrity. Irene jangu okutwale ewa Daphne Medical akusaleko olubuto akupepeta omubiri si nti kukufuula nga basire queen nedda. Obunene bubi. Kale bw'obeera ng'otya bisajja lejjangu nkuguza amajaani.
yiga okwambala omaze emyaka 7 ngo oyambala bubi bwotyo bannange oliga ddi okwambala ogenda kutuuka nkuyingira ntanango oyambadde kati bino ebijawuwo bineno bijawuwo kati gano ganeno amayembe g'amagundi agakubadde wano what is that one kali nkuvuddeko naye nga obubaka sira bafani bawololo babandi abebikazi bya bandi nga muze waneno okujera akakazi ako kabaki kati kabambidde ono nkabambidde gwe mugaso gwange mukyala muganza this is the second time you are looking in your closet very well nga mungoye zonna n'olondamu olugoye n'olwambala n'otuuka mu bantu n'otandika okwesikambula engoye lwaki oyambala engoye zogenda okwesikambula why are you walking like that nga wesikambula bwoti engoye ani yakaso kuzambala I don't want to talk about your weight bagenda gamba I am body shaming you I'm not going to body shame you do something about wear things that make you comfortable nayate kastol ono sukawo nawe nenda kujja ekyengoye ezikumakinga uncomfortable that is your trademark engoye nengato recently wayambalawo engatonga otambula nga mabebere owenvunza I don't know by yali obachi yali as faz no yambala engato nga mabebere kati era oyambadde wesikasika engoye lwaki oyambala ebintu ebikumakinga uncomfortable ye obigula dyebyo always do an outfit trial oyambala always do an outfit trial otambule ove wano ode wali ogambe kati waneno bwe ntambula bwenti engato ndi comfortable than coming in public and you look like a clown. You're welcome. Bw'obeera gwe munnange ono bw'aba mukwano gwo omukolera ki? Munnange oyo gw'oli mukuba nti naate olaba mu katambi yagenze oba yagenda munnange ng'akyaziddwa wali eri munnange ku mukutu gwa Sakoz n'abaako byayogera ate ng'abyogera ku mukwano gwe okitegeera. Kaakati munnange mukwano gwe ayitibwa Asula yagenda n'akola omukolo wabula omukazi ndowooza nga balabanga atamusaana. Naye tokiwoomera kale olugero lwemalireyo. Kaakati no munnange we yabadde ku mukutu ogwa Sakoz n'abeera ng'ate ayogera ebigambo bino. Ebigambo bye bino ng'ageya munnange mukyala wa mukwano gwe. Natuuka ku mukyala Sula ne mugamba kituufu ono gw'oba owasa. Yes. Naye twandifunyeyo omulala gwe tulaga mu bifaananyi gw'oba owowa muki mu bifaananyi mu kamera gwe tuba tulaga n'abalaze empaka. Ningamba namusulayo era nze nali ntudde nga sigenda kushootinga video mba ntudde nangamba kikinga to shootinze tekayo kasukayo abantu bawe simu yalina kuchaja nenzijjayo n'omutekayo mudebe ne ntandika okushootinga obuntu nentekayo obuyimba obulungi obusaana ku mukolo okitegeera abantu ne bakola ki ne batandika comment zaabo zimanyi Katonda bagamba ki comment zaabo social media zimanyi mbu Katonda akebera mitima ningamba hii katate yevude nakebera mitima otyo ne batandika simanya mbu nfunda n'omubya ngondera ebintu byenanga bya kolima nengamba ndoza tebakona Sula bakona mukazi nengamba ndoza bebano abawala Sula baleseewo baleka bazimbamu omutima kati ne batandika wera endalansi alaika ina sente omukazi okitegeera nti omukazi onalaika muki ndi ayimugaga ne bazayo ne baleta n'obuyimba ekyagazo mubi omulungi takimanya ninga bintu nga bikuze kati mba nebasa omukyala nga nkubira mukyala ki owasula ninga ngamba jjako comment section ninga yi mukyala Sula ate yatandika ddyo tegerera account yange nemugamba su comment section yale tujjako yaki abantu nga basanyufu. Sula yagamba ki aliwa Sula yete yakunyega kati Sula yannenyako kimu yangamba mbulwaki saataddemu firuta ne mugamba gwe nga saazi kutaddemu firuta yaki mu bifaananyi mu video nti era yagalako firuta ku mukazi
Aze simanyi mu video yonna teyagamba mukazi. Yagala ko filter. Mu video yonna. Agamba lwaki watadde ya shootingira mu filter. Cyane mo kulanga ngatatera kwambala filter. Tazambala nesimanyi lwaki kuno yazagala. Nanga nze nakoze ensobi lwaki satadde mu filter. Bichine mugamba social media bwetyo inajyo kyebadde esuubira. Naye gwe sigala ngo tupushinge kino. Olina ku comment section yawo oyinza okubanga nga njajji kubire njina ngo jubisa bujubisa. Shaka. Kwanza nagenda olaba nga bagamba mbuyidi omukyala alidde nnyingi. Nenga ye bategeeza kyawo. Baba bategeeza ki? Yidi akola atya? Mbuyidi alidde nnyingi omukyala. Ekyo saa kitegeera kye baali bategeeza. Saagala nkulimbe. Bategeeza abamukulu. Saa kitegeera katoza zino video zonna abantu bayagala nnyo bambi mukyala Sula. Mukyala Sula kiki? Kati wano comment section nali njijje ye bagizaako batya. Wali ogijjeko? Wamala n'ogijjako? Najijjako nawuliriza omukyala yangamba ali mu mental health. Yali mu mental health. Wagikulako? Eyo nagikulako kati waliwo eno. Nga kikaye? Yiba nayo zonna yazijjako. Sula tagwa mu maanyi. Nange namugamba ate oyo omukyala. Abantu banja banoonya obufumbo nga tebabulina. Nange kye namugamba bamuyita ne omukyala. Bamuyita Sherry. Sherry va kubayaye bagala kusuuza kintu kyo. Mbu Mami Shaka second hand. Kati abo babira bategeeza ki? Mami Shaka what? Second hand. Kati abo ne bateekawo buno bufaananyi na ffe tulinda few moments later washegeera. Just laugh, we will understand. Comment zali wao. Akati akatambi ako kamuletedde obuzibu era abantu bangi ku mutimbagano bavuddeyo ne babeera nga bamusabula ne babeera nga ate bamutabukira nga bamugamba nti lwaki yakoze ekintu ekyo okuba nti nate munnange ageya mukyala wa mukwano gwe. Ono nno pressure we muyitiriddeko n'abeera nga yeetonda asonyiyibwe oba nedda. Video eno nsaba mugimpere Sula Events wamu ne mukyala we era nga ntuusa okwetonda kwange ku lw'akatambi akasaasanidde ku social media nga kalimu ebigambo ebivvoola oba ebikkakkanya. Ebigambo bino saabyogedde mu mutima mubi nabyogedde mu mbeera ya kusaagirira mu interview gye nabaddemu ne Farouk Sakozi ku Gospel Live. Era olwategedde nti ebigambo bino byakosezza ababiri bano Sula Events wamu ne mukyala we n'abafamile natutta obuvunaanyizibwa buli omu nengenda mu inbox ye nembeetondera. Naye olw'ensonga nti bino nabyogeredde ku social media ku mukutu ogulabibwa abantu bonna era nsazeewo nzire neetondere ku social media. Ntuusa okwetonda kwange kwonna eri abafamile eya Sula Events n'eya mukyala wa Sula Events wamu n'abawagizi baabwe era nensuubiza nti tekijja kuddamu kubaawo. Ebigambo bino saabyogedde mu mbeera ya kulengezza nze ng'omuntu nalowoozezza nti byakusaaga naye ate ne bikosa bangi ku mutima. Era sisuubirayo omuntu yenna, nsaba tewabaawo omuntu yenna ajja mu inbox yange agamba nti weetonda otya. Mu bulamu tulina okukkiriza nti tusobya ate tulina okukkiriza nti mu kwogera kuno tukoleramu ensobi. So ebigambo ebyo tebyawulikise bulungi, tebyabadde buwoomu era tebijja kuddamu kubaawo. Kiwuno yavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Bruno K. Wabula kye bagamba nti Bruno K ayina olutwe kyandibanga kituufu kubanga bannange Bruno K agezezzaako okuba nti nno munnange ate akola ebirungi naye era biwunzika nga bwe baba akozeyo ebirungi ate oluddako babeera mu kumusabula. Kaakati Miki talina bigambo birungi eri Bruno K avuddeyo n'abeera ng'ate amuyisaamu eggaali. Nange nsobola okukola kuno ekiboozi ssebo ebintu bye babiyitaani ekiboozibozi nsobola obikola ankwata lecture mu kiboozibozi eno wiiki yakuyamba nenzira kuno ate gwe tonsinga sabiriza Bruno tosobola nkusinga akalimi akasabiriza miliyoni tusonze miliyoni 2 tusonze miliyoni 18 byonna mbisobola muganda wange. So nawe weekube mu ttooki. I want you to be a leader. Toveri no gama as a president wa TikTok, but when you're ruling and dividing, divide and rule takola. Okategede muganda wange. So nawe nkugambye I have addressed you. You can come for me. Sikutia buladi. Nsobola okuyomba nawe omwaka guno gonna. Bruno omukufe nagwa. Nkulayirira. Nkusiba.
tusobola okuyomba omwaka gwonna omu kuffe n'agwa gwe noolirake wagwako ng'oyimba nkubuulira nze sirina kyentya muganda wange nze njani luli nze olaba nze ebbanga lye namala n'aliyeni skini nze nali neeguya abantu nze ebbanga lye namala n'aliyeni skini namuyigako ekintu ekikyo kiba kikyo golowooza lwaki kyogamba aliyeni skini mwavu oyina kubeera ng'olyani luli ku nsi okumalako n'abantu that is me ekyo kinasooka n'enjiga kati tugenda mu maaso nkutadde muganda wange so if you were president weetereezeemu era weekubemu ttooki TikTok FC mikisimu zitufane ntandise bwenti sente ezasooka okuyingira mu TikTok FC zaali emiliyoni 26 emiliyoni 26 baali baziyitidde nze Kavumba inze nyini Kavumba nga ayagala nkwate nga lesoni zange bino ebya TikTok ngende nsomese Kavumba ng'abala abantu bajja kujjanga ne mugamba muzeeyi biveeko miki gwoliko takyasobola waliwo kye bayita TikTok FC nze omanyi mu meeting I'm robbing for my brothers njagala nammwe mufune ku ssente emiliyoni 26 bazituwe Kavumba baana mmwe abamu nembagamba zino ssente okulaga ensi bwe ekintu kyaffe kya ddala ekintu kyaffe kyekisinga tugulemu emmotoka tugire bolinge TikTok FC si yekka muyisizaamu eggaali bakyagenda mu maaso n'okuba nti neera munnange balumba Abrunoke bamugambe yeewummuzeeko nti si buli kimu nti agenda kubeera ng'ate akikola jjukira yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye pulezidenti wa TikTok biibino tewaliyo ttiimu ya TikTok ndala okujjako eno gwe kasita olabawo pulezidenti wa TikTok twagala okuzza omulamwa gw'abaana baffe abalina TikTok accounts bemumanyi nga basamba omupiira eshegeera so eno ttiimu neba kale nobody even sikemanya generational promoter omwami Brunoke congratulations tukukulisa era tukuyozayoza olw'obuwanguzi bw'osobodde okuba ng'otuukako okubeera president wa TikTok ng'ekifo wambe kiwambe si kya muzannyo era finally era sebo era nkukulisa webale kumala ne weezuula kyokka Brunoke oli mu TikTok oli mu kulwana ayala kubeera TikTok president naye eggwanga lino lifereddwa bannaye lwaki olima abantu nti oli muyimbi Brunoke salawo nakulaba wano juzi ng'ogamba abantu nti enewe sayala onyiige entondo yina nnyingi endowooza ku luno kookyaza apitekisa emirundi 8 ate sikoogeddeeko naye weebali kwezuula n'omanya wawoogwa naye no gyozze mu TikTok abaana baayo nga bakambwe kuba simu zitufa naye tojja musobola otojja kukasobola gakusinga amaanyi ate ojja kuba nga ayagala okutagala ate ng'odde eno ate Frank abaho naye wuuyo naye ekifo yali yakiwamba dda ekifo kye yakifiirirwamu ne ssente Frank abaho nga yakola empowerment mu baana ba TikTok Frank abaho nga ye mugagga w'abaana ba TikTok kale noolabanga ndaba tewali lugenda awo genda kuzika ng'ekintu okiyiye so nga ate obadde okitambuza bulungi osobola okusigala ku TikTok ng'okola byokola nga toyingiridde offisi z'abanno va mu offisi ya Frank abaho ey'omupiira mpulira mikisimu zitufani ya offisi ye naye oyagala giwamba era nabo tebakwagala taata era nabo bakulinako obujja because you have made money from Paso to Subaru internet enereka ebintu so Brunoke byebyo bwite tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ng'osubscribing ng'olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba